Gwache kumide Projan Media TV ocha okola omulimu gw'amaanyi nnyo gwatwegasseko olunaku olwaleero nga ye first time yo nawe okola omulimu gw'amaanyi wabula nnyongera okugamba nti subscribinga, likinga, commentinga. Comment zo tugenda kuba tutandika ozisoma wano maaso tugenda kuba tutandika osoma comment z'abantu wano ku Projan Media TV nga mwabali mu WhatsApp group mukola omulimu gw'amaanyi gw'omupya. WhatsApp number yiyo giweerezeko message ogenda kuba oyungibwa ku WhatsApp group yaffe butereevu nnyo. Oman, Dubai, United Arab Emirates mukola omulimu gw'amaanyi okwekuumira ku Projan Media TV. Okutya kweyongedde mu bawagizi ba Eddy Kenzo. Omuyimbi Eddy Kenzo yakuyimbira akayimba nga Semyekozo akatrending essaawa zinye nnyo wakati mu Uganda. Takamanyi genda okawulirizeeko ka Semyekozo. Kana kayimba kayimbibwa oluvannyuma lw'okukyayibwa eyali mukyala we. Muyimbi munne omukyala Rema Namakula yamusulawo n'agenda ne Dr. Hamza Sebunya. Olunaku lw'eggulo twagudde ku kifaananyi kya Kenzo ng'ali n'omukyalo omulala. Wabula kino ekifaananyi tekyalese abawagizi abamu ku bawagizi tekyabalese kye kimu olw'ensonga nti abawagizi bavuddeyo ne bakomentinga ebintu eby'enjawulo. Bavuddeyo ne batya nti ayinza omukyala gwe yafunye si mulungi ate nga teyenkana tatuuka mu kikya Rema Namakula ate nga mukadde. Kenzo yali ku TV ezimu wano mu Uganda n'alangira nti guno omwaka tegenda kuggwako nga tafunye mukyala oba nga tawasiza mukyala. Bino ebigambo bye bimu yabyogerako sometime back nga bakyali ne Rema Namakula nti very soon agenda kuba amuwasa teyamuwasa. Saawa zino twale Eddy Kenzo nti ali serious oba neera akyali mu bigambo bye nga ye bw'atera obyogera. Abamu ku bawagizi ngenda kuba nkuwa ku bifaananyi awo maaso like comment z'abawagizi. Omu yavuddeyo n'agamba I can't compare this woman to Rema Namakula because Rema she's so beautiful than her. Bwe kirumye mugende mwetugire ku muti gw'ennyaanya y'omu ku bawagizi omu wano wakati mu ggwanga yabadde nga commentinga ku songa Eddy Kenzo ku mukazi Eddy Kenzo gwe yapostinze oyo. Agamba nti omukazi mukadde ate nga mubi n'obubi. Omuwagizi omulala agambe you mean bulijjo omukadde gw'olinda fe batimu Rema Namakula tuli eno tuzina gano. Oyo omu ku bawagizi naye yavuddeyo n'akola ki n'akomentinga ku nsonga za Eddy Kenzo omukyala gwe yapostinze. Wabula gwakyekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo gwa subscribinga gw'omupya weekumye ku Projan Media TV ky'oyinza okukola eky'amaanyi ssaawa zino. Kwata link eno genda ogisharinge mu WhatsApp group zo zonna genda ogisharinge ku Facebook pages zonna wano wakati mu ggwanga ne abali wabweru eyo United Arab Emirates. Tugenda kuba tuleetawo ka segment akapya nga tukola okwanga tukimanyi nti eyo United Arab Emirates abali mu nsi z'Abawarabu muyina ebizibu mu facinga. Ng'era ssaawa zino tugenda kuba tuleetawo ka segment tutandika okutambuza emboozi yammwe wano ku Projan Media TV wokka tugenda okuba tukola emboozi eyo. Gwatana subscribinga gw'omupya genda awo ebbali w'akagambo ka subscribe waliwo akalinga akadde ka clickingeko ogenda kuba ofuna notification kuba ffe tukuwa update tukuwa amawulire amatuufu si lugambo tetukola mbu. Projan Media TV tovaako likinga commentinga sharinga.